Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo, bassebo ne bannyabo, bazzukulu ba Bassekabaka, bajjajjaffe abakulu b'obusolya, abataka abagundiivu, abataka buli omu mu kiti kye, bamaama abalungi bannamasole n'abazaana, abantu baffe abooluganda, ab'emikwano n'abo bonna abaagaliza Obuganda emirembe. Omumbejja endagire tajuuba. Ennaku zino mbadde ndi mu keetalo waliwo abagenda okuwayira, waliwo abagenda okweggyako ebibamba n'abalala, ebintu bingi ebigenda mu maaso, naye era nyigiriza ne nfunayo akaaganya ne njagala tuganiiremu ku nsonga enkulu ennyo ezikwata ku nsi yaffe Buganda. Ekisookera ddala nzize okutangaaza n'okuyigiriza abamu ku baana baffe ne bazadde baabwe n'abo abakulu abazzukuzza nga ffe, nga njagala kubabuulira mutunuulire ekijja mu maaso. Abaganda mulekeraawo okutunda ettaka. Abaganda mulekeraawo okutunda ettaka. Buli lw'oba otunze ettaka gw'alitunda obeera ng'omuntu atuga nnyina amutta. Bwe bubi obuli mu ky'Omuganda okutunda ettaka lye. Obwavu bubalumye naye mukozese ettaka temulitunda. Tewali kya bugagga kya nsibo kisinga ttaka. Ne bw'ogula ki, ne bw'otunda n'okola ki, ne bw'otuula n'otwala omwana e Bulaaya, eno e Bulaaya gye mutunda ettaka okuleeta abaana basooka kubonaabonera ddala. Naye mubayigirize okukozesa ettaka, bafune amagoba mu ttaka, bakozese ensimbi ezo okugenda e Bulaaya naye nga bakozesa magoba ga mu ttaka so si kutunda ttaka. Nsaba okutegeeza abantu baffe nti omuntu nga Mayiga Katikkiro Kayumba eyalemera ku bwakatikkiro, omusajja Kayumba k'enkoma ke nabagamba, Charles Peter Mayiga, okuyimirira mu Buganda n'ategeeza Obuganda nti mutunde ku ttaka muli ensimbi. Akasajja kano kagwagwa nnyo. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi teri Katikkiro yali akoze ekyo. Era ntegeeza Obuganda nti tabangako Katikkiro. Tabangako Katikkiro n'olunaku n'olumu. Katikkiro yenna mu Buganda agaziya n'ayongera ettaka ku Buganda, atabaala n'ayongera okusakirira Obuganda, ate tatunda Buganda nga Mayiga bw'akola. Ffe tetugaana. Mugamba mwagala enkulaakulana. Enkulaakulana teziteekwa kubeera mu Buganda mukka. N'abalala enkulaakulana muzitwale ewammwe, mumukwate ettaka eryammwe lye muba mutunda muliguze abannamawanga. Omusajja n'ava Eritrea gy'otasobola na kupangisa muzigo. Eritrea teryakuwaayo kubeerayo. N'ajja mu Buganda ne mumuguza yiika z'ettaka 5, yiika 50 ku ttaka ly'abajjajjaffe, ettaka lya Buganda eryassa abantu, ku ttaka erirwaniriddwa ebyasa n'ebyasa by'emyaka ne likuumibwa nga lyammwe bali bakuumiddemu abazzukulu n'abaana b'Abaganda. Bwe baba bamaze okugula ettaka ne bababba nga mmwe mulitunze, nsaba babatte busi kubanga muli basirusiru, temugasa Buganda. Ettaka eddungi eryo bwe lityo temusobola ddikozesa okusinga okukwata yiika 5 ne muzitunda. Omusajja n'ajja n'asiba yiika 9 n'akuba amasasi n'abalala n'abatta. Abatta lwakuba muli basiru. Abaganda mususse obubuyabuya obutategeera. Kabaka yabagamba temutunda ttaka. Omusajja omunnalwanda Mahiga n'avaayo, Kayumba Kankoma n'avaayo n'abaganda mutunde ettaka muli ensimbi.
namwe ne musirika abala ne mukuba engalo ntegeezebwa ni Mayiga akwata abantu n'abatwala waagenda mu mikolo abantu be ne batuula kubanga PRA ye kati yegaziye ne batuula mu audience ayogerayo ekigambo ekimu kubanga emabegako eyo yayogera ebintu abantu ne bamuswaza abantu ne bamuswaza ne bamutunuulira ng'ekikamye kati Mayiga n'asalamu okutwala nga banaamukubira engalo waagenda okubeera n'obuluululuulu ekyo mukikkirize ate mukimanye nti Mayiga pulojekiti si Katikkiro wa Buganda. Mayiga kintu kyateekebwawo abo abafuna mu kutaagulwataagulwa kwa Buganda. Nsaba Abaganda temwagala kutunula na kusukka mu bya kiseegu na bya bulamu bwa bulijjo abavubuka ba Buganda. Obulamu obwa bulijjo gundi yakoze atya gundi mutunule ku biri Siriya mujja kumanya kye tubagamba. Ensi ya Siriya bagitutte bagigabanye bagitemye obulere ne Buganda bwegenda okubeera ne Uganda bwegenda okubeera bali bamaliriza wali we bali kati ekiwejowejo ekirala kiri Buganda. Muleke kuddya musajja avudde Eritrea n'omuguza ettaka, musajja mu Sudaani n'omuguza ettaka ng'abasiru. Lwaki mutunda ensi? Kibagwanidde gwe okumala okutunda ettaka n'oliguza omunamawanga omusajja w'e Sudaani, Eritrea, mu Ethiopian ne mukwata ettaka ne mulibaguza. Bwe mumala okulitunda ne mutajjukira baana bammwe banaabeera n'abazzukulu bammwe kya busiru kya butoole ate ne ssente ne mubulamu kye muzikolamu. Nsaba okubagamba timukomye okutunda ettaka nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabagamba. Temutunda ttaka, temwetundako ttaka, mujja kuba temulina nsi. Olaba babajooga mukyalinawo ku ttaka naye bwe munaaba temulina. Bano abasajja basibira mu bbwa. Bwe bava eri mu Gaza bajja Buganda mutunule amaaso muzibule amaaso. Batandika okwerogoza nti ensi yaabwe. Enjuzi Gasumba yayimirira n'agamba nti bo baaliwo ffe Abaganda baava wa? Abaganda baava Kameruni. Abaganda tebavangako Kameruni. Abaganda batandikirwako obulamu bw'omuntu yenna atambula mu nsi yonna. Abantu abaasooka okuzaalibwa n'okutondebwa ku nsi kuno batondebwa mu nsi gye muyita Uganda. Tebatonderwa walala bonna. Kyova olaba nti bwe baavaayo bajja ne baginoonya ne bagifuna. Bwe baamala okugifuna baasalamu bagitwale. Bwe baali bawa bano abo abaabundabunda okuva mu kyererezi ky'Abayeruppe baasooka bawa Uganda. Mugule amaaso baabawa Uganda nga tebannabawaawo we batirimbulira bantu. Baasooka bawa Uganda naye ng'ekinyusi kiri mu Buganda. Ffe tutegeezebwa mu byafaayo by'ensi yaffe nti omuntu eyasooka yatonderwa mu Buganda. N'olwekyo temutubuulira bo abalala baga nti omuntu eyasooka yatondebwa mu Buganda. Naye ennimi zonna ezoogerwa mu nsi yonna zirina kye zeekuusa ku nnimi ezoogerebwa mu Buganda. Nsaba okubategeeza nti oyo Gasumba byabagamba mbu bo be baali bannannyini nsi Buganda. Eyo y'enkola ekolebwa bali bajja ne bagamba bano abannannyini nsi ne babagamba nti ffe twaliwo dda emyaka 13 ekitabanga nawo. Temutwala bigambo bano bannalwanda bye boogera nga byakusaaga. Kino ekintu kiteeketeeke. Temutunda ttaka lyammwe.
Nsaasiro yadda wali n'ayimirira n'agamba nti tayagala Bwakabaka. Naoli n'ava eri n'akugamba nti tayagala Kabaka kubanga ye Kabaka ng'omuntu tamwagala, amulinako ensonga ze. Abaganda baga nti 10 terikyawa omu. Oyinza okuba nga gwe Kabaka tomwagala era nga gwe omulinako obusungu, ate oluusi nga tomutuukirirangako wadde okwogerako naye. Ekyo nakyo weekiri. Niye nsaba kukuzibula amaaso nti ennyumba etaliiko kasolya tebaira nnyumba, teba nnyumba. N'olwekyo akasolya ka Buganda mukasereke k'essubi, mukaddaabirize, mukayooyoote, mukakuume nga weekali. Ye Kabaka wa Buganda, bwe Bwakabaka bwa Buganda. Bwe bunaavaawo mujja kulaba obuzibu bungi nnyo mu nsi yammwe. Okusooka abaana bammwe temubayigiriza lulimi lwabwe lwa Luganda, ate mubakuza mubakyayisa embeera yaabwe nti baddugavu, n'amawanga gaabwe bakyayisa. Kyokka nga ne mu bazungu be mwegomba amawanga gaabwe gakyaliyo. Wano Mungereza mu Amerika asosolera ddala Omwayirishi, n'Omufalansa yeesosola. Katonda bwe yatonda abantu n'abaawula mu nnimi, n'abaawula mu mawanga, n'abaawula mu mannya, okutegeera okumanya obulombolombo obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. N'olwekyo muleme kukyawa Buganda na kuwulira ono Mayiga by'abagamba kubanga ye momboze. Mayiga alina omusaayi gwa momboze. Mayiga kireereese, ayagala nammwe mwenna muleereete nga temumanyi gye mwava. Mukuume obuwangwa bwammwe, mukuume ebijja byammwe, mukuume ebika byammwe. Ebika byetaagisa, ebika bye bitugatta, ebika bye bitugunjula, ebika bye bigunjula ensi, bye biggumiza ensi. Nsaba okubagamba nti temuddamu kuwuliriza Mayiga nsonga z'abagamba kutunda ttaka. Era nsaba okutegeeza Obuganda, ayi Ssaabasajja Kabaka, oyo Mayiga okukulaba mu kamwa, ekyo kizira. Ekyo kizira mu Buganda, tekisaanidde era tekituuka kubaawo. Ate era ayi Ssaabasajja toteekwa kigumiikiriza, n'Abaganda temuteekwa kugumiikiriza kasajja kano Kakayumba akaberege kakamegere, akasajja akali wano akalaba Kabaka mu kamwa. Okwo kwe bayita okuvvoola Kabaka. Kabaka n'alagira kino, omusajja omukopi, omunnyarwanda, Kyakulaganda n'avaayo n'ategeeza nti mutunde ettaka mulye ku nsimbi. Ekyo Abaganda tebakigumiikiriza. Nsaba okutegeeza Obuganda naddala abavubuka ba Buganda nti Obwakabaka bwa Buganda si bwa kusika muguwa, tebubeeramu bavuganya. Mayiga bye yabireese, tebaawukana. Abaganda bassa kimu ku Bwakabaka bwabwe, ffe tussa kimu ku Bwakabaka bwaffe, era Abaganda babeera bawulize eri Nnamulondo ya Buganda. Abaganda tebayombagana wabula bateesaganya. Abaganda bateesa era Abaganda bagabana obuyinza. Buli omu n'abaako kyakola, buli omu alina kyalekera munne nti ekyo gundi yakikola. Kyekyakuuma Obuganda nga bwe buli. Nsaba okwozayoza abo bonna abawulize eri Obwakabaka bwa Buganda, era nnyongera okuyozaayoza abalangira n'abambejja abakyalina omutima ogukuuma ettaka mu Buganda. Nnyongera okubategeeza
nti bye mugamba nti mukyuka nti mukyuse obulombolombo n'obuwanga bwaffe ng'Abaganda n'okwagala okukyusa embeera mufaanana abazungu muwolera baana bammwe bazzukulu bammwe na Buganda nnaku abalangira abalimu empeke mukuume ettaka abambejja abalimu empeke mukuume ettaka lya Buganda temutunda ttaka mukuume amasiro g'Abassekabaka temutunda ttaka ly'amasiro mukaluubirize Mayiga okubanyagako ettaka lya Buganda ng'alitunda ng'erirye ng'omuntu. Ku nsonga eyo ensonga eno ebadde ya ttaka ekigendererwa kya kunyweza nnono zaffe na kumanya bulabe bwolekedde Buganda mu kiseera ekigere. Kino kijja tulina kwesiba bbiri. Bwe munaaba muli banywevu nga mwegasse tebajja kutwala Buganda ne Uganda tebajja gitwala. Naye nze nga nze omuntu wadde bino byonna biteekebwateekebwa bano bagenda sooka kwefuulira mukozi waabwe. Temulowooza nti Museveni yava eri mu gy'ekinaana n'ajja buzzi. Museveni yaleetebwa Bazungu. Emyaka gyonna gy'amaze ng'akulembera akolera Bazungu. Museveni yatandika okutunda ffe twali tuli bantu tutegeera. Museveni yatandika okutunda ebintu bya Uganda n'okusasula abayimbi essente z'Abannayuganda ate nga Amini yabasasula. Enkola yonna yali ya Muzungu kwavuwaza Muganda. Ekintu ekyavuwazza Abaganda okutuuka nga beetundako n'obujonjo nteekateeka ya Muzungu yakubaavuwaza kubabuzaako kye mukola kye mwekolera kubamalamu na kubaggyako buvunaanyizibwa bwammwe ng'abantu kubamalamu kitiibwa kyammwe kubajja ku kwekakasa. Abaganda babaavuwazza nnyo, Bannayuganda baavuwadde nnyo, ne baleeta abannamawanga ne babagaggawaza nnyo. Eyo y'enkola efuula omuntu munnansi omuddu. Mu kubafuula abaddu nsaba kubategeeza nti Museveni yaleetebwa Bazungu. Abazungu tebaayagala Kayiira tebaamukkiriza. Naye nga Kayiira yali wa mugaso nnyo eri Obuganda ne Uganda, yali badde mufuzi mulungi naye tebaamwagala. Balinabo nga Abazungu baagala nnyo abantu emmombo ze oba abagwira ne babateeka mu kifo ne babayimusa ne babateekawo okubakolera. Ebbanga lyonna abadde akolera Bazungu nakati akyakolera Bazungu. N'okubaggyako ettaka bakolera Bazungu. Okubonoonera emmwanyi yali akolera Bazungu. N'okutuuka kati akyakolera Bazungu. Okusuubula abaana bammwe mu buddu akolera Bazungu. Okulaba nti abaana abawala babafulumya baleme kuzaala nnyo kukendeeza muwendo gw'abantu byonna biteeketeeke. Naye gwe Omuganda weekuume nga obuulirira omwana wo okuva nga muto, okuva nga ali ku bbeere. Omunyolo, omutoolo, omusoga, omugwere, omusaamya, omugisu, omukalamoja, mwenna temutunda ttaka. Ttaka mulirekeewo lya bannansi. Enkulaakulana ze babagamba tezibagasa. Njagala ombuulire muntu ki agenda mu woteeri ezo ze bazimbye nga munnansi azisobola. Abo babale. N'olwekyo musigaze ettaka kubanga lye mulyako lye libalabirira. Temutunda ttaka lyammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza.